Semakono amanyiddwa nga Anthony Muyunga mutuuze ku kyalo kye Sirinya Bale mu Ggombale ekya Namukaaka e Masaka eyakoledde batabani be okuli Emmanuel Kanyana, Gerard Sebende, Anthony Muyunga ne George Mutaawe wamu ne kojja waabwe Deo Sewalu Akabaga oluvannyuma lw'okumalako koosi y'amagye. Muyunga yasinzidde ku mukolo guno okulaga ekyalo nga bwali omusajja emmekete yatawena nga ku myaka gya 52 gyokka aweza abaana 3 mu 5. Wano Muyunga yayise bakyala be abana ababaddewo ku mukolo guno kwabo 6 balina okuvaayo babuuze ku batuuze. Abaana be bano bafulumidde ku ddaala lya private kyokka abagenyi abayitiddwa Kabaga ak'okubakulisa ne babakuutira okweyongerayo bagate ku ddaala lino olwo bafuuka ab'omugaso okusingawo. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka Frida Kasse Mubanda yasiimye abavubuka bano olw'okwewaayo ne bayingira eggye ly'eggwanga ne kitaabwe n'amusiima olw'okukkiriza n'awaayo abaana be okugenda mu mulimu abangi gwe batya okwegattako. Nammwe mukimanyi nti okugenda mu magye kizibu kubanga kitegeeza nti ojja kugenda mu lutalo ate bw'ogenda mu lutalo munnaye tomanya oba onodda todda naye oli okulondawo okugenda nti nze kaŋŋende nfiiririre eggwanga abaana abo mbadde nina okubeebaza nti singa wabaawo okunyigirizibwa eri eggwanga ekisigadde kiba kimu you either fight or submit weewaayo n'okkiriza ekyo kibeere oba okulwana. Akali mwe mwasazeewo okubeera bulindaala timulina okukola ki okulwana singa wabaawo okunyigiriza. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi ye yabadde omugenyi omukulu.